why tutuochera wano wakati ngiri jotandisemwe. Okay, Celebrity Track Extra UG Rock FM UG online www.rockfmug.com. Oje kutufuna bulungi nyo ku Zeno Media oja kwanonya Rock FM UG app ogenda ginonyeko bwengo tufuna bulungi nyo. Nakolwa lero just singa mumanyi nti tetulina byakola akayimba we have nothing to do in 42 days twazitandiseko da promoter Gizon ndowooza omukulu Brand Beats agamba atya omuleseyo Brand Beats yali alistede naye nga enakwana mu bbiri zo tuzitandiseko wenjogerera ebyokukola byo tetulina naye ongiruka ino tambula so muganda wanga gwali atuuliriza n'atukoberera ku nsonga zino ku Celebrity Track Extra UG nakolwa lero ndi wasanyo okubanga nina mwana mulenza Twilight mu studio ate karantini eri banaye karantini eresa abantu twali mu karantini ng'omwana tugamba tulina kyakukola nkera kumacha kutula waka zona kolwa lero manyi mbudde nga buno bw'otunulira talenti nga zino nga zijja nze naliwo ng'atandika kuyimba katalina kyangamba nze kimu nkimanyi engoma agiyingidde mulaba nona kolwa lero njagala bisere singa mbadde mulize ennyimba zino ani yayimba oluyimba olwo bulijjo mu TikTok mugamba I have nothing to do tomanyi yayimba luyimba olwo yava ku kyo kuyimba oluyimba luno yava ku kyo kuyimba present sa abasanitizer wona n'abateeka mu tugenda otandikira wano soko buze kuba tulaba mwana mulenzi Twilight yo baganda bange kiri kitya amanya bampita Twilight baganda bange mwebale kubaako ku Celebrity Track ate mubeereko baganda bange ensonga tuzisoso tolerero mumanye Twilight yane ogamba otya listed devotion ngonirira Nesako akasente muno muvubu sebo guno kine kifumbo kyesala muganda wange wetetenkanya devotion nenga bulambuli butya Twilight pola bwe butyo okutwaliza awamu muziki kugezaako okutambula nga bubimanyi batusiba luli ate batuzzeemu batulumyera kati bwe bito byakwetetenkanya kuba tulina okukkiriza karantini storage karantini kuba kati tubadde nga abagenderera okweta tubadde tutandise okweta emabega omusajja n'agamba kanziremu mbalume natuluma bannange. Last time first lockdown abasinga bamanyira Twilight okutwalira wamu ne mu music ne mu bintu ebyenjawulo ndanza musically nanga ndowooza wona single kutegerera who is Twilight oba kuki mukaseera ako era kwe navera lockdown yatusibira okafuba yali kafuba eno kusaaga na yeri boy yali kafuba era nga abantu balina byakola bali mu nothing to do ngamba kubanga obeera awe twabeeranga ne Gizon wakayo nenga blood tukera nga tumanyi na weekend tugamba lero Saturday natuchamanyi nti obana weekend kitegeera ne weekend tukyagimanya kitegeera ngobeera onenda kuzo omwezi tukira kusanya kazindala otherwise tujja kugoba wano okay Gizon weekend ngale tukyagimanya temuina Monday temuina chi okitegeera nga wezina nga mwazira bya temusobola kuddawo ate mugobera ennaku za mwezi nengamba nayo kimanyi mubeerawo nga temumanyi na weekend netuka nga temukyajjukira nti eno weekend kuba tewabanga kukyakala okyakalirewa nengamba kambe somo luyimba byonna era nabiteekamu era nebiriwo kati byonna biri mu luyimba ekitegeeza nti hiti eringa zino ennyimba za fire bongo lero lutaaya bana tuza mu lockdown yo bweri nothing to do Wednesday I have nothing to do Thursday still I have to fly anange kitendo kyamazima kyete tulina ebyokukola nothing ne Sunday ate osabire wa ne chachi bazigala obuuza ne chachi nazo ne bazigala obugalo bwa muzeeyi bubwo obugalo bwa muzeeyi bumuwereze muzeeyi tubadde tusaba abantu 10 tujja kwewa amabanga tumuwadde bugalo aje tumuwadde ziri emboko sajja mukulu tebamukuba mboko yagala kwononeka Twilight music oyingira mu nsiike mu karantine yasookera ddala yali enkambwe nnyo ebiseera ebyo nga n'okutambula okugenda ku studio blood okutawo nfuddu ate nga studio ziba walako kagendo ng'otambula ngera omanyi otambudde n'okuvayo n'oluyimba ng'olukoze nkula bava ku kyebusa abala ogenda Brand Beats
wa Moscan nakolera wa Moscan ebisolo oluyimba nothing to do nazikola Moscan naira bali Moscan eno nkadde nnyo ono yakubbe yakekolere Moscan jali mulungi ali power. Okay, before we go any far Twilight wakuzalawa banzala Masaka oli munabuddu ndi munabuddu wasomoka Lwera wagawa basale ovote Masaka wajira kuki asajjira ku matooke naira najjira mu taxi naira nga byakweya n'engugu yange mama ne tata je bali nde bali je wasomera je nasomera e Masaka wano nyingidde kone Kampala nyingire 2015 nga tuyingira 2016 nengamba nyingidde endongo nali e Masaka nga nyinayo obuyimba bw'ennyimba naye nga baŋŋamba endongo eri Kampala wano tewali ndongo blood ate njijje bwera njijje Kampala e Masaka osomera wa e Masaka nasomera ku Masaka Academy waliwo essomero eri opposite Nambias we nasomera waliwo kino ekikubo kyoyambukira wano kwambias oba kati ekigende emulago kati waliwo kati opposite wendi opposite Nambias essomero litunudde mu Ambias bweri walinga wali mu parking Ambias maaso awo wenye katolaba waliwo akabala ke batadde bakita V-Sport ayo manyiyo nnyo e Masaka ndi munabuddu weeyo oli munabuddu emiti yakondetera bizajja bagamba sajja bebuddu omwana yangamba nina boyfriend wange naye nti ogamba abantu nti ava buddu olw'omukulu oli ani Lwasa obugalo bwa Lwasa webale kukiikirira buddu ogiwadde emikisa mingi nnyo era abantu bategedde omukulu Lwasa obugalo bubwo wakabi Lwasa naye namukutoka Lwasa wakabi osenga ggale owai osoma kirasi ki nze nave Masaka okuyingira e Kampala nga nkomye mu S2 ya ng'emisomo giganye like nga akasente nga kesiseemu ate nga nyina bato bange abalina ate nga kalina okudda mbato bange akange nensalawo kadde mbato bange basome nze ne ngamba kanyingire city nakomamu S2 ne akasente nga tene wali nga ate nyina bato bange ne ngamba kati akabadde akagenda okuddamu nze kakaddewa bato bange nze kangulube nyingire e Kampala mbeera kijujjukira mu bulamu bwo ng'okyali muto n'ogamba eno yanyigirizaamuko nende okutola okulowooza nti kale okusomako kwandibadde awo naye kati kanyingire ekibuga nfate ekibuga era embeera eyanyigirizaamu kubanga tewabanga na ssente ebiseera ebisinga ewaka wabaawo ssente tewabaawo nnyo kusoomoozebwa kuyitirivu okitegeera jasi era kusomooza kwe kwansomoozebwa okwo nga tewali nnyo ssente waka okitegeera ng'era obeera awo nga nebatandika okuyita kitegeera tubandika okuyita omuyaye ku kyalo omwana wa gundi oyo agenda kwonooneka okitegeera ku kyalo k'obeera neŋŋamba nze kanziruke ku kyalo nve ku kyalo ŋŋende e Kampala olwo maama ne taata bakitegeerako nti ogenda Kampala tebakitegeera nakeera bukeezi n'olinnya zigenda Kampala nkubira kyali wange gwemmanye walinyirawa nanyingira gundi ku highway toto naye highway toto tebabayingiza abantu Kampala wa awo ku highway buli afuutuka sayidi z'ekalungu bandetera kanaana ne bankuba mu paaka y'endeeba mundeeba bw'otuuka e Kampala natuuka mu ndeeba budde bwali buzibye ng'ate nataddeko airtime wange akasimu kagenda zikira ng'olwo ogenda waani ojja Kampala ogenda waani nyina kyali wange gwe nali nzijja jasi namusangira ku simu ku Facebook nga nnakoowa e Masaka ngambira ku Facebook ku zero Facebook ogimanyi Facebook ze taleetanga bifaananyi eyo olina emyaka emeka Twilight Facebook zire yajjo eyajjo juzi Golo omwana adajingamba ejjawe juzi nengamba onzijukiza ekintu ekyo twabeeranga ne Facebook ziro abaana tebagirako nga terina bifaananyi blood na twabanga mu oli akuvuma tomanyi na bwafaanana okitega twabanga mu kirasi nenga blood nze mbaka Facebook ziro ate zakulanga ne mbusi muno gw'amapeesa bandi kwe twabanga te smartphone nga tusaawe yo jijja wa blood onzijukiza n'embeera ya gundi ya MTN zone nga olusi yalinyanga nebeeranga ku kinaana awo ne munoonya we mugenda mu nsonda mubeera wano ebeera mu kinaana osooka kubisimu nga sente tezikwako ebyo kati nze nga mbeera mu kirasi nga mbeera ku zero Facebook naye nga mmanye n'abaakabi nga nsumbuwa ba inbox z'aba AK ba producer one kirebe nga waliwo ennyumba zibbaluwa biki kitegeera bawanize bakubye nga nsumbuwa nnyo ba one yawe mu inbox nga bamblockinga naye nga mbeera mu kirasi naye nga nze basisoma naye nga mbeera ka zero Facebook noonya baakabi okitegeera Kampala eno
nafunayo kyali wange na musirikale ali awo ku Local Tower yandeeta Kampala namugamba nnyimba ngeza okukitegeera nga wona totolera omuntu okitegeera otuuse mu Ndeeba ssaawa ez'akawungeezi ntuuka mu Ndeeba ssaawa ezasatuka kawungeezi natuuka kiro ssaawa emu naye nga Blood sikuba yandagirira ngamba jangu ku Local Tower naye nga simanyi nabo naye nga yampeereza omutwalo gumu ne 13 ne kuba bandeetera kanaana nentekako ku airtime ne boda gye nalinnya okundeka ku highway sente nga zikoze ekyo ziba ziggweddewo gumu ekitundu kati nze nga manyi takisi egenda kuntekera ddala ku Local Tower yanteeka mu Ndeeba Blood netandika okubukuta nga ntagala sikyategeera na gyenzira naye nga ngenda mbuuliriza abantu bannaye ku Local Tower eryo ne bagamba okyagenda ggwe laba ono falalaba bwakutte n'ensawo bajja kubba ne ŋŋamba boy nno kyennyingirira natambula ensawo gikwata nga tomanyi nti Kampala si bizimbe naye bwe yambuusa ne nkateeka mu maaso wano Blood nentambula nga mbuuliriza ne bandagirira nga akasimu kange ssaawa eyo kazikidde kwe mbadde nfunira omusajja okitegeera naye nga nakumye okwogerezeganya naye nga ngamba gwe jangu ku Local Tower bw'otuuka awo waliwo abasirikale awo babuuze gwe bayita Moze nentambula natuuka ku basirikale okubabuuza ng'olwo ntuuse natuuka nga ssaawa kuba nava mu takisi ssaawa ng'emu obudde bukwatiridde nentuuka ku Local Tower nga ssaawa 2:00 nembeerawo Blood nembutuuka abasirikale okubabuuza gwe bayita Moze ndowooza nga balabira ddala nga kifeesi nentandika okulaba nga abaye banneekengedde nembavaamu era ku olwo nasanga abalokola abaali bakola crusade era awo waggulu ku Local Tower bwe nakasibira paka kumacha neninda wekukyajingira wasulako mu overnight nga toketwa kusulamu wasaba aba wagenda ne shana ino okusaba Blood bwana lisimanyi kiddirira buli omu bwawulira emboozi eno buli omu abanejja naye nga avudde mu kyalo manyi bw'osimbula bw'ova kati ffe abava emityana eyo oyite buloba ganti bw'oyite buloba ojja kuloba tolo totunanye ebbali ng'otuuse buloba ojja lobola ebuloba olowooza otuuse Kampala naye buli atuuka mu kibuga Kampala muno ng'avudde mu kyalo aba ayina emboozi mpanvu boyite biba byangu oyingidde mu kibuga olwo olukedde nagenderawo ka poliisi netandika okunoonya omusajja oyo namubuuliriza ne bamundaga kitegeera ne mumulaba naŋŋamba nakunoonyeza ejjo essimu nga kitegeere nga essimu yazikidde ne mumulaba nantwala ewuwe ne neebaka awo nno lipanda awo katwe namwabeere omwo nembeera ewuwe naye era namugamba kimu kati sooka ondage ntuuse ewuwo naye ndagirira emakindi wewa nampa booda nentwala emakindi naye nga emabegako nabeeranga emasaka naye nga ndi mbano bebayita bamasaka kids nga ndi dansa nga tuzinira nnyo musuuza ngaemabega twajjako Kampala ne ttiimu nga tujjako ewa musuuza naye watandikira bamasaka kids waliyo mwe nalimba Masaka kids kati nga twajjangako Kampala okulaba musuuza okitegeera kati nze ono yampa booda nga mugambe mpa booda nteeka emakindi endagirira nampa booda nentwala emakindi era yanteeka kujja live okuba nali mmanyiiwo kati otuuka kujja kati ntuuka kujja live wa Franka boyi nga babawa abalenzi baba nembeera Blood toyinza basobola natubukawo Blood nga mmanyi bwe ngenda okubeerawo nkiringire mbayimbi ekitegeera omye nambuuza owa esitole kikyali wewe nambuuza gwani nemunnyonnyola ezalawo liri waggulu Blood ezalawo eryalya Blood naŋŋamba waaye ezalawo liri waggulu awo olinawo puroguramu Salama Road Mie yaŋŋamba olinawo puroguramu nedda sinawo puroguramu naye mbadde nziza Justin nabwe mbadde nziza okulaba okubongako kitegeera naŋŋamba nno kati nno owodde oyo kyezza wano tebakiringawo kyuka olabe erikulese yagambira Blood tebakiringawo wano tojja kukiringawo genda kirida wansa nagamba nalikyukizawo neŋŋamba kanzikati awo nali nina studio gye mmanyi bamuyita Enox M-Town gye nadda gye natambula nga nzira ewa Enox nembeera awo olwamala ne buziba nenzira gye navudde Katwe neŋŋamba Makende nalabika tajja kusoboka kansooke naye mukiringemu nembeera omwo mu Katwe muli panda ebbanga nenkwatagana ne bakyali bange waliwo gwe bayita Ranks Nature bonna bakyali bange nabasangamu naye ng'ogoba kirooto kyakuyimba kyakujja Masaka gy'oyimbe weebale era nabeerangamu mu Katwe omwo muli panda era nga mba nnyo byakuyimba akola maloboozi kwatagana n'abakyali era nga tinkwatagana ne ba Ranks Nature nga te bo balina connection bamanyi ba Palaso kitegeera ebiseera ebyo nga bantwalako kumba Palaso Blood nga ndabira ddala ng'ekirooto ekituuse
nga bantwala Kayomba Palaso nembeerayo ko bitegeera ya nembeeramu muri pande bank kuba na 2016 kuba nayingira 2015 gwako okitegeera 2016 yena ne mumala muri panda ne 2017 kati 2017 olwo natenga nkoze emikwano mingi story mpanvu kitegeera nkoze emikwano mingi kati amba nkoze emikwano mingi kati tulina gye twali tulina okulaga nga ntambuza olwo CD okitegeera nga ngenda ntambuza CD yange ku library bankuumira ennyimba zange ag'omumakindi kati nakubirako omupromoter bamuyita Davicom Davicom ono wafa wano Davicom nandagirira ku Bunzaali nemusanga ku Bunzaali ku Salama Road nga mutwalidde CD yange kompromoting ya luyimba lwange ate ngenda okusanga nasanga Davicom nga ndowooza ne Lily Puzzle waabeera kale ne nfuba nnyo okulaba nga nteekawo omukwano ne Lily Puzzle kitegeera nga nkwatagana nnyo nabo kitegeera then Lily Puzzle motoka etandike yalina ebiseera ebimotoka ngekuba Moscan kitegeeza Moscan wamutegeerera awo ne Moscan we mutegeerera ku Lily Puzzle bonna bembategeerera abasinga kati olwo otuuse mu studio zonna zino tolina tokuyadde katwaka konna gye watandikire ne walina okusibwanitraka waliwo lankisinda kyanga bwe nkugambye yampa yalina oluyimba lwe yakola nampaamu remix okitegeera mu luyimba lwe ewa Enox eyo nembeera te nga kola oluyimba kwentambulira kwengenda okwendagira abantu bannaye nti nnyimba okitegeera bonna Davicom akwembala oluyimba lwe natambuzanga okitegeera nakwembalagira like obulamu ne bugenda nga bukyuka bwe butyo nkwataganye ne bapazo bani batopiki okitegeera bangi obulamu ne bugenda nga bukyuka studio ntandise okutegeera studio ez'amaanyi ez'akamitandise zigenda mbatandise okumpa offer ntandise okubeerawo mbakolera emirimu okitegeera embeera bwetyo ntandise okuganja okitegeera ntandise okukola emikwano egyakabi okitegeera bwe bityo emboozi ya Twilight ayina kayimba Monday. akaka nothing to do komewo kati wano ku nothing to do otuula mu nnyumba owandiika tolina byakukola natuula mu nnyumba kuba we batunyigira lockdown twatuuka nga tewali muntu kyosobola kukola nga mubeera ewaka nemuzuukuka mu nnyumba era nemutuula mu nnyumba okitegeera nemwebaka obudde bw'emisana nga temulina kyakukola nga buli kimu mukyetamiddwa firimu muzirabye buli kimu okitegeera naye nga gye tubeera gye tutambuza ebigero ne tugenda ku mastudio osangayo emboozi buli omu ng'anyumya kikyera okuddamu ne bwemutwalamu bwemunyigamu ng'oli agamba bannaye gwe okimanyiza embeera ne wiikendi sikyagijjukira gwe mwana okimanyi twebaka ne tuzuukuka kati nze bwe nawuliranga ebigambo ebyo jukira nga njagala nnyo nnyonta y'okuyimba ng'era ndaba kano akaseera olina okukozesa saalaba nti ke nnyina okukozesa naye nagamba era nnyina okuyimbamu oluyimba kuba saasuubira okitegeera nagamba nnyina okukola ki okubamu oluyimba nenkuba oluyimba olwo lwa nothing to do nenfuna idea eyo nengenderawo nenkubirawo Mosca nemugamba gy'oli ku studio naŋŋamba gyendi jangu ekawungeezi Blood nakola oluyimba essaawa eyo nendumalirawo musaawa emu n'olukola nendutwalirawo nga bwe luli awo Monday, I have nothing to do. Tuesday, I have nothing to do. Wednesday, I have nothing to do. Thursday, still I have nothing to do. Friday, I have nothing to do. ensonga muziwulidde Monday teri byakukola Tuesday walukolera mu ssaawa emu nalukolera mu ssaawa emu naye nagenda ku studio kawunga essaawa 12 naye by essaawa emu awo nga bukuttidde olimba nali nvuddeyo nali okusimu yange ne flash nenterawo ku WhatsApp nentandika okuduweereza bakyali bange bagamba bannaye kiri kitya lwerwo awo ndaba Gizoni ng'alaba ekivulu ngalo ndi ne Gizoni ewaka tubeera ewaka babiri Gizoni omumanyi Gizoni wadda Gizoni promoter nze atamanyi promoter Gizoni wano e Kampala jangu nkonyumize omusajja omanyi yali ne bakasiiwuukira ogakasa Bibala na bwe binuma. Sichamanyi shishana yebwe bamusika. awo oluyimba nothing to do ndussa ku simu
line kyosinga okwewulira mu luyimba etandikira ddala okimanyi nga toyinawo tambulira tolinawo kyakalira mu mayumba mwe kiggwera nali sibanga kawo weekend nenjerabira naye kati ekyewuunyisa sikyamanyi na bweba nze sikyamanyi bbiya sente zebamugula nze sikyamanyi bibbaala na bwe binyuma nze sikyamanyi shisha naye bwe bamusika sikyalaba na ku bukazi bwebiguza nange nebuuza oba naliko ekyokugikuba layini olinga alina empewo z'ekikezo kutambulirako awa nabagamba amazima nabazza kwalaali yali yaddala nnyo layini eyo kale awo nga tuvuddewo tujja tuleeta ono katusooke tubawo ono byonna nga biweddewo bakomye ku masomero abayizi tuleeta ono Twilight on this one again. Today my tactic is in the Moscano. Hey, hello class. Sorry for inconvenience. Njagala manyaba basomi abali present. Pay some attention to it when attendance. When I read your name go gamba pure. Mumuza corona. I'm present, sir. Nakadia sanitizer. I'm present, sir. Byamukama virus. I'm present, sir. Agawa start go. Present, sir. I quarantine Bridget. I'm present, sir. Bwachika kamba COVID. Present, sir. Hey, opioid distance. Present, sir. When they kick a few. Present, So, sir. okay, is everybody alright? Yes, hey, okay. Nayasira bawaya simula waniko mukono gwapu right. Hey, gwengo gamba nti wabule wakawa wadde wantamye katika kembo butika cha matama. Nako kachaliko mwembinga bwe muli abagwenyufu gwe kamuhumuza corona. Kati sente za mukadde ozifira kikuba wano ne mu kibiina. Mweba muba joswa, temuba na bitabo muba mumuzannyo ne wano nabala ba mukugalawo omwazi n'amazina. Kirabikera mweba mwaba badde batusabira sebonga mwagala muzeeyo alema okutuka. Muhumuza corona. I'm present sir Nakada sanitizer. I'm present sir Ibyamukama virus. I'm present Agaba start home. present sir I quarantine Bridget. I'm present, sir. Wachika kemba COVID. Present, sir. Opioid distance. Present, sir. Deriki curfew. Uri a divorce. Yeah. Okay, let me ask just one question. Byamukama virus, what is sanitation? Kale bwe chiba chiganya ngamba germination. Beba nabata paying attention. Me wamale miss you celebrating. Nagadia sanitizer, come on the floor. I wanna see you jubilating. Kuba mwakiri ya lize no pio. I'm present, sir. Nagadia sanitizer. I'm present, sir. Byamukama virus. ndowooza ensonga zino muziwulidde waliwo paati eno paati tesinga okulingira mu nyumba luno kansooka eginoonye wano Ngamba germination. Sunday. Let me ask just one question. Byamukama virus, what is sanitation? Kale bwe kiba kiganye ngamba germination. Beba nabata paying attention. Mwamale miss you Ow. Nagadia sanitizer. Come on the floor. I wanna see you jubilating. Kuba mwakiri ya lize no pio. Muhumuza corona. Bali bamazeyo Present. Lidako, Twilight. Amaanya gano agabopiyo agabaganda wasomanga nawe mu kirasi sasoma sina n'omu gwe nasomako naye ne Justin nze nanoonya amannya kale amannya agasobola okitegeera galina like agali fane okitegeera bwebito mangi agali fane naye nakyuzinga yaago okitegeera agali fane era buli omu ne muyimbako gwe nayimba buli gwe nayimba yalina roolo ye mu luyimba olwo lwonna kati ogatako sanitizer bigambo bino bijanga mu bigambo bya president byayogera ebimu kati ebyo ebigambo kubanga okitegeera abaana baali babasibye bonna ku ssomero kitegeera nga amasomero gaggale nze ne mmanya nti abaana bano bonna okitegeera balina okudda ku masomero okitegeera ng'ebintu ebyo kale afazaali babyeyita kubanga byakyaka nnyo sanitizer social distance karantini curfew ebyo byonna okitegeera ne ngamba covid talina kgenda bwata another 42 days tulinde olimba lwa 42 days babeere ku zina Hello class. Yes. Convenience. njagala mmanye bali present pay some attention to it when attendance when I read your name go gamba present I'm present, sir. nagadia sanitizer Present, sir. ibyamukama virus Present, sir. agaba start home Present, sir. bwe quarantine Bridget Present, sir.
Wachika kemba COVID. Hey, opio distance. Then kick a few. Okay, is everybody alright? Yes, hey, okay. Nesira boya yasimula waniko mukono gwapu right. Egwengo gamba nti wabule wakawa wadde wantamye katika kembo butika chamatama. Nako kachaliko mwembinga bwe muli abagwenyufu gwe kamuhumuza corona. Kati sente za mukadde ozifira kikuba wano ne mu kibiina. Mweba muba jeswa, temuba na bitabo muba mu muzannyo ne wano nabala bamukugalawo mazi n'amazina. Kirabikera mweba mwabadde batusabira sewonga magala muzeeyi alema okututa. Wanange. Yo! For the first time, ndowooza Twilight olina omukisa. Tukola nako interview nga eri bweti. Oluusi omuntu omuleeta n'akuba ne music n'ate. Online tetubikola, tuwala nnyo copyright. Music wamalimu era bwe mbiteekayo ne mukuba strike. Nange njabba kwata. Era ne bannange bagenda kumbuuza okikola otya okuba ennyimba ezo nga mulimu copyright. Naye bwe gusoose okukola show bweti ne tukola show nga mulimu music w'omuntu. Era ennyuma ne bakubiseera ebisinga tutya copyright w'ennyimba z'abantu ab'enjawulo. Lw'ensonga lwaki oli agamba ashonadde mu nnyimba zange nziteekemu mukube strike. This is my business. Eno business yange ate bwe njizanyiramu mba point embanji luzinga okitegeera. Kati Twilight nga tugenda okuwumba kakwasagala tukole kiwanvu nnyo kinatama abantu. Olugendo lwa music olusanzo otya so far? Buli lugendo lubamu ups and downs. Olugendo lwa music lunyiga blood lunyiga sibyangu. Era nange nzirawo nengamba Mukama Katonda bw'abanze ansobozesezza munnange okuba zino ennyimba. Amina. Nzirawo ne musaba ne musinza okitegeera. Basi byangu bamu ups and downs. Okitegeera. Sirwangu okutwalizaamu okusomoozebwa kungi okitegeera. Waliwo oluyimba lwennina baluyita simanyi ekigongo. Kigongo luli latest lwakaluta walufulumiza ddi? Nalufuluma mabega kawo ndowooza last month. Okay. Kasooke tubaweemu wano tubawulire ku kigongo. Baluyita kigongo. Kigongo bakiwulika nti limu ekigomo ekyamaanyi kye nasinza okwagala. Akuba ku ssimu asooka twesonyiwe. Fulona ndi mu kulikodinga show egenda mu maaso sooka olindeko katono ebyaffe ebya freestyle bambye. Fulona sooka oveeko katono malirize ensonga zino. Fulona. Mwana Fulona ava mu CLK Planet waggulu awo. Fulona sala. Okay. Fulona ki? Asale, pressure. Vale wanyisa ulimba luno baluyise kigongo tugendere wano tandikire wano lugenze bwe ruti. Tonumya mutoli mwana wa mugagandeka mbeba unyazi perfume mbeba lyo bulungi nze mpowa leka nawe tonumya mutoli mwana wa mugagandeka mbeba unyazi perfume so yegwe suubidde abewa mwe bayinza okunyaniriza hey, yekumalala ga muzeeyi wo yananzikiriza ewammwe breakfast kusanga in bed. Hey, mbwera gabishi piche wammwe kyekuva buredi. Tulia, mwesulire ku mazango tozidaba bedi. Hey, bakadde bammwe bakola amaka gali siteeti. So, kisinga kono genda geza kaguruneti. Hey, bife meika ngoyagala baduredi. Leka nawe tonumya mutoli mwana wa mugagandeka mbeba unyazi perfume mbeba lyo bulungi nze mpowa leka nawe tonumya mutoli mwana wa mugagandeka mbeba bulungi ulira yego suubidde abewa mwe bayinza okunyanyiriza yekumalala ga muzeeyi wo yana ulira yenna bawunya obuwoowo chokanze sekubangana kawowo so nza nyinamu n'ebirwadde byange buno obwobo mwe bunzitula sayinase ate tawuna andi musaayi kyekino omuzungu kyayita virus kyokka teyekaza ensimonye oba weesigudde kinze byangolaba byakugatta kirala ndi misomo gyalemwa nekirala sinza kusibe masinwedde ku kabanga leka nawe tonumya mutoli mwana wa mugagandeka
mbeba unya ziponga gandeka masulira na mikomera nze mpowa yego subiddewa mwe bayinza kunyaniriza ye kumalala ga muzeeyi wo yananzikiriza breakfast ekusanga embedi mbera lwabisipita wamate kuva buredi gyal masulira kumazango tozidaba bedi bakadde bamwe bakola makaga lisiteti kisingako abavumba n'entondo watya buti mwana wa mugagga oliba obugalo balungi mugenda yika egaddala abali wansi mu comment mutwe obalunayo tebateruyite tuleke mwabasalawo nenga twilight baba katsoko tuweisiro olimba luno lwaki wava ku mwana omugagga wa mutya yali akako mwana w'omugagga Justice Samutya naye Justin natya beewaabwe balinamu nnyo ssente okitegeera Justin natya beewaabwe muzeeyi waabwe muzeeyi be bana abagagga b'oyogerako b'omu kibuga bulad abalina amalala gali muganda wa breakfast in bed we kamusanga breakfast abaana basanga bente mwana waabwe breakfast yamusanga in bed gatebereza ng'omuwasizza bw'atwala ka breakfast in bed wange omayite mugwa mwabana bawali ku salama road eyo mulooza mwaweesa nnyo emigongo ogwera ku mwana w'omugagga ng'ajja kukozesa buli kimu kuleeta bannange abaana bali emunyonyi awo beekuwa obuwoowo ntaka nkendezeko beekuwa obuwoowo ne bakola obunyama ne banyirira naye ng'agenda weesa mugongo oba smart wire bali awo emunyonyi awo wansa smart wire obugalo smart wire obugalo big up to the smart wires in the building ngotulya kizo obayo basmart nze gambye basmart wire bali kusala kugondi okwe munyonyi awe banyirira bambala bulungi bawunya bulungi nenga agenda kuweesa mugongo kawungezi negunyuma ogumne mugwa wa smart wire oguboli gwa tabu lwaki tokukola olinayo golinayotobeerayo gyembeera nze kyenkakasa kiri kimu oba okola bwa smart wire kyolina okukola gumira nti ogenda kutwala breakfast in bed ekimanyi abo be balina okuleeta nedda ssebo benkola gwe balina okugindetera in bed nedda ssebo omwana ow'omugagga oba obibira olusuga mami oba olina gireeta ebe olina omusanga in bed ate olina n'okwoza buli obuntu leka nawe tonumya mutoli mwana wa mugagga owaayi oluyimba luno mwana w'omugagga yagezako okukwana oba wali omukwana mwana w'omugagga nali mwagala naye just abeewaabwe ne bakola ki beewaabwe ne babirinnyamu muzeeyi okitegeera nga tesirinamu ate nga muzeeyi ayagala kubiteekamu okitegeera agala kunnumamu gamba blood ebirooto nkyagoba bingi just omwana ono tayinza kunfuukira kayinjamunga abavumba n'entondo nga tuwumbawumba Max abawagizi mu music ali ku ki ali ku ki music ali ku YouTube social media zonna kwesa Twilight official TWILIGH okutegerera nti katuka uploadingireko toyinza bagaana naye namujjajjayo okitegeera nemuteeka ku zange okitegeera kati buli omu amusanga ku zange Twilight genkozesa ku social media zange zonna Instagram Twilight official TWILIHT then light TWI then light light okwaka Twilight TWILIGHT yes man okitegeera yes boss obubaka bwolekera abawagizibo nga tuwumbawumba baganda kyenyinza okulekera baganda bange nti bannange tugenda nyimba tukyata lockdown tesobola kutulemesa 42 days teziyinza tulemesa kuta music kubanga neziri zaali mmeka mpozi zetwalimu kafuba ziri muzeeyi yatuwangako 31 yatutemerangako butemezi tayagala baga mati mwezi mukaga abakutule nekuno tayagala baga nti mwaka mulamba mujja kutuka agenda kubanga tuwako sole
babagamba lumujja kufa pressure ffe tugenda kubaleetera music baganda bwe tugenda babeezaawo mu local down era nga bwe tuwababeezaawo eri eyaggwa yes man music akyajja yeah tumira ku bakyali bange benkola nabo Brand Beats agamba atya Brand Beats gyali ali fit sajja wangu ndudo muyisaamu eggaali kyakalero mpiseyo kuba katirodi in fact insula wali eruwafu nja kukira gyali wansi ku studio gizoni omukulu oyo abaayo deire ngenda kugendayo leero ndowooza embanva wano kuba kati lino ettooke tulina odisolooza nga bukyali abaana ennaku zino bayisaamu ettooke ekkulu ennyo nnyo promota gizoni gyali ali stede muganda wange oyo kale omuntu nga yakubuukinga agenda ku social media ndozo agenda ku social media ando zange byonna gyebiri enamba gyeziri ogenda kuwesa mugongo kiki nga kubanya essimu alba oyo just emirimu gya gavumenti emirimu gyawimba studio okay nga tumaliriza no kulwalero akakofiira kano olunaku ngajja ono wansi ku Phaeton Fashion Store ino bukofiira weebuli engoye jini ez'abasajja ez'abakyala jackets ez'akabi byambale by'abayimbi bagagenda kukola photoshoot apangisa n'engoye bagagenda kukola photoshoot ku engoye zabbeeyi zo oba tosobola zigula osobola okupangisa okitegeera mwana wa maama naye ng'ali wano ku DK City Plaza wansi awasookera ddala muganda wange gwatuwuliriza okutwalira wamu munoonyeeko Phaeton Fashion Store webali wano ku DK nga kirira ensambya ng'ova makindye ku Mubaraka jini ziwe ziri enkofiira nga kano kenyambadde musajja Tone waali Phaeton waali awo musajja waali atadde wano ekizimba agala kigula kyonna akozewo Phaeton village bannange omuntu abonyeebonye ne Tone tuwunzise bwe tuti ndowooza abayimbi kati bagenda okuba amasimu nange nkyazaako mu leediyo naye nze nkakasa oba ogenda kukyala kijyawo nga weetegese bulungi kuba kati ensonga zino twazitegedde bulungi mwana wa mugagga kitegeera mbere bulungi mwera basigana bangasukawo naye kyembasaba kiri kimu mu sanitizing masiki muzambale okwewala ekirwadde kino ekikambwe ennyo ddala muganda wange gwali atulaba ekirwadde kikambwe nnyo ddala tugobere amateeka g'abasawo tugoberere SOPs tugoberere buli kimu kiba tuba tugambye mu kaseera nga kano COVID-19 gyali ali real asa abantu so kati bwe nga tanakutuukako weekuume bulungi okulabika nti ensi eno oyiwangalamu ebbanga then owulire ku nnyimba empya nga zino zikigongo present son nothing to do okuva wa Twilight bagande bamwe bakola amakagali ndowooza balina emikono mu gavumenti n'ogenda ogezako guru so bifemeka ng'oyagala badureti so kigongo salute amanya bampita Twilight mubeereko ku celebrity track ne divorce owakabi big of Mama Baba Entertainment straight ubundi bagiyita Mama Baba record yeah man mbere bulungi mwera